banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira. Akati atera nkujjukiza weebale nnyo okwekumira ku CBS FM era osobola okutuwuliriza n'okulaba programu zaffe z'oba osubiddwa n'ebirala bingi ku YouTube otusangayo Naawe Osobola akatabo akawandiikibwa muganda wange Simon Senkai kagula emitwalo 10 weefunire kopi muganda wange ate oyongere okuwulira obubaka obw'enjawulo obuteekateekeddwa obulungi. Tuli ku nsonga ebyama mu buwanguzi obusukkulumu ze tutunuulira mu katabo kano Naawe Osobola akawandiikibwa Simon Senkai. Olwaleero nkugamba bwe nti okutuuka ku buwanguzi mu bulamu waliwo ebintu by'oteekwa okutegeera era bino bimu byefumiitirizeeko. Olira kyoli kati si kye kikulemesezza okutuuka ku ky'oyagala, wabula kyolowooza ky'oteekwa okuba olyoka ofuuke ky'oyaayaanira okuba. Gwe kiki kyolowooza ky'oteekeddwa okuba olyoka ofuuke ekiri ky'oyaayaanira? Abantu bangi bavudde mu bulamu bw'ensi nga tebasobodde yadde okubaako ekitono kye bakola. Si lwakuba tebalina busobozi, wabula buli kiseera baabanga balina bye balinda balyoke batandike. Okugeza omuntu abeeraawo n'agamba nti nsinga nfuna obukadde 10 nja kuba ntandika bizinesi eno, nja kuba nkola kino, nja kuzimba ennyumba eno, nja kukola bwe nti. Awo n'atwala emyaka emirala 5 alinda okuweza obukadde 10 atandike. Mu mbeera eyo kiri ekiri ewala kyayagala asooka afune ate ne kimuziba amaaso okusobola okulaba kino kyalina kati n'engeri gy'asobola okukozesaamu kino ekiriwo atandike mpola mpola nga bw'aluubirira kiri kyayagala. Era mu butuufu abantu abasinga balekerera kye balaba n'okuyiga okunoonya omukisa mu ekyo kye balinawo ate ne baluubirira biri ebirala ebiri ewala bye batayinza kutuukako mu bwangu ate bye batasobola kugamba nti babivunaanyizibwako. Olwaleero tugamba tutya nti tosobola kufuga bituukawo mu bulamu, naye obuyinza okufuga engeri gye bikukosaamu bubwo. You can't stop things from happening, naye how you respond. Waliwo embeera nnyingi ezituukawo mu bulamu bw'omuntu. Olumu ne zituze emabega, ate olulala ne zitulemesa okukola okusalawo okututwala mu maaso. Kyokka newankubadde byonna bino byonna tebiri mu buyinza bwaffe wabula bwa Katonda kubanga yaleetezza hama. Amaanyi okusalawo engeri gye binaakukosaamu gwagalina. Okugeza onaga nti bwe nali mpandiika ekitabo kino nali naatera okumaliriza essuula esembayo mbulako katono nnyo empapula nga 2 ekiwuka ne kiyingira mu kyuma kyange kikalimagezi virus ne kirya ebintu bye nali nteeketeekedde okumala emyezi 3. Embeera eno teyali ya buyinza bwange okufuga kubanga saagisuubira. Kyokka ate oluvannyuma lw'okubaawo nawulira nga n'amaanyi gampedde virus kompyuta y'ekyanze. Nga ndaba okuddamu ate okuzimba ebintu by'ozooyunga empola mpola nga bannaye kikaluubiriza. Era nafuna n'endowooza nga nti bannaye kino ekitabo kankiveeko nga ndaba munnange bwe naabivaako era nga nteekwa okukikola. Naga nti kati ate bwe naabivaako ate era nteekwa okukikola. Newankubadde ekyali kituuseewo tekyali mu mikono gyange. Kyokka obuyinza okufuga ebirowoozo mu mbeera eyo bwali mu mikono gyange. Era yasalawo n'addamu n'awandiika bupya. Ebintu bingi ebisobola okutuukawo mu lugendo lw'obulamu bwo, naye engeri gye bikukosaamu eri mu mikono gyo. Osobola okulima byonna byonna ne bifa. Kyokka ng'olaba buli kimu wakikola, nakavundira wamuteekamu, wakola ki, n'oleeta omulimisa n'okola buli kimu. Ekyo kiba kizze nga naawe tomanyi. Naye engeri gye kikusokosaamu eri mu buyinza bwo. Kale ne bw'osisinkananga embeera efaanana etya mu bulamu, ddamu weesitule.
amaaso gakuumire ku biruubirirwa byo. Togamba nti ate munnange bye nalimye byayonoonese sizoni enfudde yenza alinda banzizeemu okulima. Ddamu olime. Gw'osalawo ebizibu byo byakutwaŋŋaŋŋanga buli ddakiika naye engeri gye binaatukosaamu ate esinziira ku ggwe. Waliwo awulira nga bamutemyeko eggambo ekyo n'atafaayo ate ne wabaawo gwe batemako eggambo n'amala olunaku lulamba nga kimumazeeko emirembe. Kati kiri eri ggwe engeri ate gy'onookikwasaganyamu. Kati olwayo tugamba tutya? Teri kikyuka mu bulamu bwo okuggyako ng'okyusizza endaba gy'olabamu ebintu. Teri kikyuka mu bulamu bwo, eno ye attitude eno. Teri kikyuka mu bulamu bwo okuggyako ng'okyusizza engeri gy'olabamu ebintu. Abantu bangi oli ayinza okuba ng'akola kino akola kiri naye ng'awoza bandoga. Abo gundi bannemesa gundi naye paka ng'okyusizza endaba y'ebintu gwe wennyini. Awo ate obulamu bwo bujja kukyuka. Osobola okukyusa engoye zonna. Osobola okukyusa ennyumba. Osobola okukyusa emikwano. Osobola n'okukyusa obufumbo mu nsi. Naye singa endaba y'ebintu tekyuka, ojja kusigala ofuna ebintu bye bimu era n'obulamu ojja kuba mu bwe bumu ng'eno gy'odduse. Enkyukakyuka yonna enkulu etandikira mu bwongo bwaffe olwo n'eryoka erabika mu bulamu bwaffe. Ekyokulabirako, ffenna twagala ekibuga ekiyonjo n'enguudo ennungi naye nga tonnakola luguudo lwonna. Kisaanidde okusooka okusomesa abalukozesa okulaba nga batuukana n'omutindo gw'oluguudo olwo. Wano e Mengo waliwo oluguudo lwe bayita Kabakanjagala. Lwakolebwa bulungi nnyo ekitongole ekya KCCA era baaluteekako omuddo omulungi. Waliwo n'ekkubo ery'ebyebigere. Kyokka era waliwo abantu abaleka ekkubo liri ery'ebigere ne batambulira mu muddo. Abantu ekikula kino obwongo bwabwe buba tebwakyusibwa kukwatagana na nkulaakulana yakolebwa. Obwongo bwo nga tebwakyusibwa kukwatagana na nkulaakulana yakolebwa. Kyova olaba olwaleero tuli mu bwavu obw'ekitalo naye ggwe bw'oba okyali mu mbeera eri ey'edda. Buli kimu oyagala kulya kya bbeeyi, oyagala muceere basmati, oyagala kiri kuba njagala kino, njagala kunywa mata, njagala kukola bwe kiri, ng'okitegedde nti embeera ekyuse, okyabonaabona nnyo. Kye kimu n'abantu abatuula mu mmotoka n'anywa amazzi, akacupa kamuzimbirira mu mmotoka ye ennene okutuusa lw'akayisa mu ndabirwamu n'akasuka ebweru. Omuntu ono newankubadde asobola okulabika ng'omutegeevu, mwattu obwongo bwe buba tebwakyuka. Abantu ab'ekikula kino beefaanaanyiriza nnyo abo aboonoona kaabuyonjo ez'olukale ezikoleddwa mu nkola ey'omulembe, n'alemererwa okweyisa nga bw'ateekeddwa okweyisa, n'akola ebijja mu ndowooza ye. Kale ne bw'okyusa ebintu byonna mu nsi naye ng'entegeera yo tekyuse, tewaba nkyukakyuka mu bulamu bwo, kyetuva tuteeka amaanyi amangi ku muntu ow'omunda, kubanga oyo ow'omunda bw'akyuka obulamu wano kungulu bujja kukyuka. Katukomaawo olwaleero. Mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.